olwaleero tugenda kutunulako ku muzadde mu kitaabu nikah, kitabo kyokuwasa. Omuzadde ono alonda atya omwami gwanagabira muwala we? Emabegako twalabye gwe engeri gyolondamu omukyala, ebitende birina okutunulira. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallama annahu qal tunkahu lmar'a li arba'i. Netulaba hadithi eteekere netulitunulira. Niye olwaliro kati gwe muzadde olina omwana wa buwala, waliwo omwami azze ayagala kumutwala mu bufumbo obwa shariya. Omubaka sallallahu alayhi wasallam akuwa magezi ki ye topiki. Leero osobola okuba toli muzadde, enkya ojja kuba, enkya oyinza obutaba muzadde wa mwana wa buwala gye bujja mu maaso, ekiseera kigenda kutuuka ng'olina abaana b'obuwala ab'okugaba. Basobola okuba nga gwe wabazaala, basobola okuba nga gwe balabiridde nobakuza nga bali mu mikono gyo. Ekigambo kyo kyekisembayo. Faqad thabata anhu sallallahu alayhi wasallama idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Atugamba mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwabajjiranga omwami azze kwogereza mwana wa buwala, tunuulira bino wammanga, bw'obisimanga muwo omwana w'omuwala. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu, kasita osima eddiini ye n'empisa, fazawijuhu. Owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyayogera kizibu nnyo genda mu famire okuwasayo omwana omuwala ne babikubuuza. Era omwana omuwala wabaga nti nafunye omusajja, basooka kubuuza akola mulimu ki? Wonna wogenda okulaga mu famire, gwe bona ogende wa sisita wo mugambe nti muwalawo anti abasengawo oyo omwana omuwala alatuleetera musajja. Sisita wagenda kubuuza kigambo eki, omusajja gwatuleetera akola mulimu ki? Wano tekiriiwo. Ebintu bingi nnyo shali yetuwa ebitugasa, ffe netubisuulawo netudduka ku bitatugasa. Akola mulimu ki? Namala muga nti akola mu State House. Nga tuwonye, owonye eki? Namala muga nti alina koyini, alina ekibanda ky'emmotoka zatunda, tuwonye. Naye nabbi atugamba nti ebintu bibiri byoba otunuuliranga: khulqahu dinahu wa khulqahu, diini ye n'empisa eneeyisa ye. Esente nga temuli ddiini ogenda ganyirwa ki? Kubonyabonya mwana w'omuwala anti olugira nga amusanga noono, olugira nga amusanga n'oli, olugira nga amusanga n'ennaaki, ng'omutwe gumwetolola mukazi gwattu. Yajja kukola bufumbo bwa halaali, ali ku mateeka ga ddiini, oli si byaliko. Abakadde baafa ssente, kyava atuwa eddagala sallallahu alaihi wasallama. Omusajja yenna bwakujjiranga azze mumaka go mwayagala omwana ow'obuwala, otunuliranga bintu bibiri. Ebirala byonna byonna biri mayina, bira bye bisembayo, so si kubuuza akola mulimu ki. Bwe gumanyikwa nga gwa bbeeyi tetuddeyo kuvaako kyetunyega. Khulqahu dinahu wa khulqahu, diini ye n'empisa ze. Ate ebyo ebibiri bitamu bya Luganda. Wano waffe tufa motoka, omuvuga gwe yafunye nti yeevuga, olwo nga kiwedde. Alina ennyumba Bangala erabika bulungi, masha Allah. Wetagambwako. Naam. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu wa illa taf'alu. Babajiranga ne musima eddiini ye, ne musima empisa ye, empisa ze ne muzisiima, mumufumbize. Bwe mutakikole takun
fitnatun fi lardi wa fasadin kabir, ngwena kuleeta ekikemo mu nsi muno n'obwononefu bunene. Mujja kubanga mulese ekisookera ddala wano ddiini kijayogerako, man tarudawuna diinahu wa khuluqahu, oyo gwe mba musimya eddiini ye n'empisa ze. Eddiini kikaaki n'empisa kikaaki? Olejja kugamba nti ddiini busiraamu. Eddiini gyayogerako ye muntu ali mu lutazimu, eyeekwata ku ddiini ye, ng'eddiini ye agiwa ekifo ekyomu maaso, kwegamba agissaako nnyo ebirowoozo, agitunuulira nnyo byemugaana ne byemulagira. Ekyo ekiŋŋaana eddiini yange, ekyo eddiini yange ekindagira. Oyo ye muntu w'omwangu okuba nti ojja kumusima eddiini ye, eddiini ye ng'agiwa ekifo ekisooka. Tagitunulira nga bwolaba obutula nga buleetedde ku mmere, kubanga niba tebuliiko oba olina main course. Obutula bwaba tebutadde ku mmere tebala nki? Waliwo abamu nga eddiini ye mu kugikwata engeri gyagikwatamu eringa obutula obwo buli ku lanki. Amakulu bakwegulibwa tebuliiko, ye abafunye lanki. Eddiini ye lanki yo, edduniya bwe butula buno bwebateekako ebbali. Ekyo kirabikira mu mbeera zo, mu nkwata y'ebintu byo. Oyingidde restaurant, abantu batudde balya mmere, onoonya kifo wakutuula, ewatudde omukyala ayambadde obukeetekeete gwe woolaba nti woosaanira, naye ngaentebe endala weeziri. Oyingira takisi, entebe zituddeko abantu bali mumatalagatalaga, waliwo ebifoofoofu ebitaliiko bantu, amaaso ne gatambula gati, ewatudde omukyala ayambadde obuntuntu ng'ebitundu bye ebyomubiri ebisinga biri ku ngulu, bwolaba nti bwojja ng'omanya nti eddiini si kikulu gy'oli, olina bibyo byonoonya. Ng'olina n'obuyinza okugana okulinnya takisi eyo n'odda wabweyo n'olinda eddako. Zizino batulwanira bunwanizi, jangu olinnye eno, jangu olinnye eno. Lwaki ki ekikutwala mu eyo ng'olabyemu eddiini yo kyegaana? Abasalafu abatusookawo bwe tugamba tuli ku nkola yaabwe nga baali ku birala, naffe tuli ku birala nnyo. Omuntu eddiini gweruma naye bamuyise buyisi ku mulimu nga talinasayininga contract nabo, aba yalabye edda ebiri haramu ebiyinza omulemesa emirimu, ebiyinza omulemesa enkwata y'eddiini ye, nabagamba nti bannange sijja kusobola kusayininga ng'ensonga eno neeno neeno situnaba kuziteesaako. So si mumpa mmeka kakadde muleete ensayininge, kyosayiningako okimanyi ng'eddiini wena bagenda kukulemesa okukola eddiini. Idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu. Omwami gwe taata oyina authority okunoonyereza ku mwami gwogenda okugabira muwalawo, kubanga oli ajja kuganze mumanyi gyabeera. Bangambi bamuzaala Ntebe, fe tuli bemukono, mumanyize, mumanyi ebimukwatako, munoonyerezeeko, kubanga omwana wono omuwala gwogenda okuteekayo tagenda kukyala nti oluvanyuma wiiki 2 ajja kudda. Omwana wono omuwala buli wabeera n'emirembe eri naye obeera n'emirembe, buli watafuna mirembe eri teweebaka eno. Munoonyerezeeko, kubanga programu gye bagendako mpanvu, si ya mwezi, si ya myezi, si ya mwaka, si ya myaka. Allah yamanyi gye erikoma. Bwe tuba tuyingira obufumbo manyi gye bunaakoma, ng'oleeta omukyala wakaawo. Programu mpanvu. Olina obuyinza mu shariya okunoonyereza ku mwami gwogenda okugabira omwana w'omuwala, ng'oyita mu mikwano gy'osuubira egiyinza okumanya omwana oyo, omuvubuka oyo, omwami oyo gy'ava. Ye ate wetolola emirundi emeka nga tonna bafuna, kasi tomanya gy'akolera, sitomanya gy'asula, oba masigiri mwasalira. Okwetolola mulundi gumu ogwokuli ogwokusatu ng'ofunye data yenna, kubanga oli ajja kuga nti nze eddiini ye naagimanya nti anange mulaba mu muzikiti. Mu muzikiti omuntu wajja okusala bwati omulabira mu kifaananyi kirala, so nga
ewaka oba ku mulimu mulala. idha jaakum man tardawna dinahu wa khulqahu, empisa empisa ekimu ku bitubonyabonya mu duniya muno. ffe kenyini, gwe kenyini bulwobeera n'empisa ezitali nungi weyongera kubonaabona, kuggwebwako mirembe, kuggwebwako mikwano, gyokomye okufuukula nti empisa zo zirongooka, gyokomye okufuna emirembe, gyokomye okufuna emikwano, ezo empisa zolaba